Lwaki oboogera ne ex-wo? Lwali lutalo. Meanwhile, si lutalo naye for some reasons olina osooka n'omulekamu ne musooka ne mweterezangamu. Ne mwetereza. Then with time Mukama ng'ayagadde communication ekomawo yokka. Naye once in a while mwesulayo akagambo. Nze sogera ne ex. Bafunako Range Rover yalagamu. Gyeri. You still have the Range Rover? Yeah, I do. Gwakoze sente mu music. Sente zigula Range Rover. Nina emirimu gyange emirala. Nga ki? I have online business. I have things I do. I had a restaurant, it's coming back. Just by the restaurant yo wagirya. Njala bwe yakulumanga ng'ogenda olya emmere nga gwe teweesasula. Okutte mikwano gyo gitutte mulidde restaurant. N'osuula restaurant yo n'ogisuula. That business. Si yakusinikirako mannyo. Tetuli highly blessed. Ekitonde ekikazi kyonna kyatondebwa kuweebwa. Kola kiwato sirike. Abakazi abalala tewatonse. Naye amajja kunfunira omuntu nga yoyo nga yeewange nga temuliko omu. Naye nyinza ogamba nti boyfriend nga tumuliko nga 10. Najje nalimu nabirekeraawo. Bw'oba olina amabinako. Kakankane. Atalina mavumba kale kakankane. Lekanze n'amazina ze mpambanye ebizibu by'ennina mu kampani ebintu by'okukyagala bino kampani naye ayisemu tutira kana kampani tutoyagalako kati mutusasire abatwogerako ebintu bibadde kati nno sunda sunda kusaba sunda eddina okwata ekyana kikube ekiya kikube ndalabidde ddala nga bakuba ddiya ebintu ebimu mu bantu ga oli mu makindye ng'onoonya masajja omulungi onoonya okuwumulamu okukolako nga bwewandibadde oyagala buli kimu omubiri gwo gutowolokoka genda ku Gadacom Spa Makindye ekola 24/7 awo Makindye opposite ne Parklast osobola bakubira ku namba yaabwe ya 0755819842 ojja kuba ofunye masajja gwe weetaaga mu bulamu buli kika ky'amasajja bakirina bakukolako n'osigala ng'oli kawerette kuba kweyo ennamba weebookingire experiences muziki just survive. I love that ngawe muli mugundi emu sake emu like mu TNS like if someone bwafulumya n'omulala ngafulumya n'omulala ngafulumya I love that. Ekyokubiri wemusalawo nti buli omu mufulumye project babiri ate era kikolebwa. That's good. That's very good. What Chimagamba it's not going to be only 6 killers. It's going to be about 2 killers, 3 killers, 4 killers, 1 killer. Mwasigala basatu. Mwasigala basatu ebyaddala. Bali abasatu tumanyi waje baalaga. Basatu kwebali. Kwebali. Mwasigala aba? Basatu. Gwe, Joiranda ne Rachel Ray. Era bw'olaba ne ka competition akalo kali between mmwe. Nti ono bw'ajjanga ali bukunya, bw'ajjanga ono ali hafu bukunya ng'omulala ajja ali bukunya. Ono yambala akagoye nga kalaga amabeere oli ng'aleeta akalaga nika. Oli bw'ateeka nika ebwere y'akatimba oli ng'ateekayo eya babudi waya. Kwegamba kapu egamba kibayira. Babudi waya keekate naye bannange dayas. Butongo. Toko jibuze bana kampu egamba ki? Kampu ya kabi. You guys okubeera nga muli basatu. Buli omu alina attitude ye kintu kitambula kitya. Tetuli basatu kitereezi. Tetuli basatu naye nga kampu ya kabi ekintu kigenda bulungi. Muziki tugifulumya alina biwato nina muziki Joey alina engeri z'ompisa simanyandika. So there's three songs Jeff Zali okupushinga. Muziki, Biwato, and Biwato is doing good by the way. Biwato is doing so good. It's doing so good kuba yasoko fuluma. Biwato yasoko fuluma. And alina oluyimbo lwa otunulya Biwato olina oluyimbo lwajjawo oluli that line naye ne lujjawo. Waliwo oluyimbo lwaliwo luvaawo. Waliwo oluyimbo lwali title for me ne luvaawo. Then no Biwato.
bw'otunuulira wano baganda simanyi yawula simanyi kola biki naye ndaba nga competition mwagala mubeerewo awo naye nga kati nze nange kankubuuzeeko how have you been? I'm healthy ndyanywa ngenda mu ndongo n'enzina ngenda mu ndongo n'enzina Mabirya byebimu n'enzina gwe tozina zembirya tulina senda tulina my first question njagala okutandikirako I need to clarify this sigenda kigenda nnyo mu details naye kino kyo kyenjagala okakasa abantu someone came out nakola allegation nti weeyerusa ava piece weeyerusa zimanyi kubanga munenga kyemutu watukirako kitegeeza ye ababa yakugulira ku bizigo oba nga akimanyi naye sikikola just maybe kyenyiza okugamba nti buli wetukula like naddala ng'oliko n'olabako ku ssente biki like onyirira okyuka wena n'okyuka kati ekyo abantu kye bayita ndowooza okweyerusa because they want you to look bad yeah but with time ekintu neoba tokiriiko but the fact that you're living a good life tokyalina mirimu gya kukalukanana like if you're doing your work maybe it's on a laptop your iPad your phone kati newekanga ng'engalo tezikaluba skin ye glowing you're ever in the house ofuluma either in interview ya dias oba ki omusana tegenda kuyitamu buli kaseera okitegeeza naye ng'ate ku ssomero of course buli kaseera muba musana muba muki there is some period by the way gyenaliko ku ssomero bino ebintu bya chakam obimanyi like chakam bino ebyokukumba buli mwana ne oba wayita muzungu oba ki skin zaffe zonna ne zifa but with time when you went back home nga because jukira ewaka obeera munda tofuluma skin neekomawo like noddamu n'ofuna normal skin color yo so bivaawo but then omuntu asobola okusanga maybe in that period of time nagamba nomwala yeerusa oba ki naye nga si kyekyo banga it's not that but I don't blame them kubanga abasinga bakikola so I can't blame them kati maybe baba balowooza buli omu bamanyira okulaba abantu abeeyerusa buli dakiika yeah but si musango nago naye nga okondeminga abantu abeeyerusa bakunyumira as long as you look good and you don't use cheap products kubanga bobera like it also affects your skin boba okozesa just buli kimu ng'olize na bandwagon but if you're there ng'owulire okyagala it's okay because everyone has a life buli omu akola kimunyumira so if they want that it's okay yeah. How is the competition between the abasatu mmwe Rachel Ray gwe ne Joey Landa temufunamu koolina agamba naye oluyimba lwono luyiseewo nnyo me I believe everyone got their luck I believe everyone is blessed and when Rachel is winning and Joey is winning I am winning because bwembeera nga siina masannyalaze bulungi nga Joey awinning oba Rachel basobola okumpa ku masannyalaze nange nenkomawo but fenna we tuba nga tuli ku loosinga ani agenda owa munna amasannyalaze okitegeera yeah so I believe we tuba nga fenna tukola nga tuli bakabi kiba kiyamba fenna ate ne wabeera omu nga yawinninga fenna kituyamba yes okay. The competition you mu kwambala dress code ye naku zino yakyukamu si eri bwe wali abatisi bwe twali tumanyi yali etya kati ennaku zino nika zirabikako n'ebweru oyambala obuntu obuli skimpi nnyo ekisambi thigh power tugenda okulaba oba wakakafulumya Rachel Ray n'afulumye baliwo competition yammwe eri awo mu kwambala kati recently Joey Landa walaba abaana bamu Photoshop and bamuteekako n'ekifaananyi nga wansi ali naked era sikatwali tetumanyi tatuuye twali genda kugamba news zezifulumye naye abaana ogenda okulaba nti oli atuusa agenze ayambadde bikini yokka mbu mulina competition mu group awo mu kwambala nontred buli omu ayambala kimunyumira naye tuti wabyambalanga nga ddi emabegako wali tuyambala check my videos very well I'm always sexy yeah I have to be sexy I'm always sexy I'm always on point
because that's my job. Nino ofaanana obulungi, nino obeera sexy, nino obeera ekitonde nti n'owulira nti n'ekitonde ekikazi kirina obba nga kisikiriza nga kiri nice, kyogera bulungi nga kikola buli kimu nga kiri on top byoyonze. Okwambala okusikiriza mukikola mukigenderedde mala asikiriza. It's actually not kusikiriza mbu noba kusikiriza, but you have to look good. Temugamba okusikiriza mulimu okusikiriza abasajja. It's not actually that. Like buli omu, everyone nga ne waba mukazi muno like wakulaba agamba oh she's good, she looks good, she's beautiful. Aba yefaako afaanana bulungi. I like her, just that. Nakiwedde. Bangamba bafunako Range Rover yalagawo. Jerry. You still have the Range Rover? Yeah, I do. Gwakoze sente mu music. Sente zigula Range Rover. Nina emirimu gyange emirala. Nga ki? I have online business. I have things I do. I had a restaurant, it's coming back. Just by the restaurant yo wagirya. Njala bwe yakulumanga ng'ogenda olya emmere nga gwe teweesasula. Okutte mikwano gyo gitutte mulidde restaurant. N'osuula restaurant yo n'ogisuula. Not really. You're not a good business person by the way. That's what you think. Kati restaurant yagwa aba. What happened to the restaurant by the way? No, restaurant yatuuka ekiseera nga yeetaaga time. Nga sirina time. Eri yeetaaga time. Ebyo bintu mubirabira awo nti byangu naye byetaaga time. They need time. And you need you need people you trust. Togenda trustinga buli omu. That business si yakusinikirako mannyo. Yeah. Naye nga anytime, very soon. Ozije wali mangu nti bw'oba gundi yatuuka okugwa toyinza kuŋŋamba nti olina ava piisi ssente business right now ez'okola esobola okuvaamu emmotoka ey'emitwalo 5 egya ddoola. Nga lwaki? Range Rover yavaawa. Manyi bakola cryptocurrency nga nziba ssente z'abasungu. Cryptocurrency. Someone asked me that question. Ngamba we nafuna ava piece alina okunyumiza emboozi. Range Rover yavaawa. Range Rover tumya oba. Racha tumya oba. Hey. Kireke tweyagale. Nange. Ennaku mugiyiseewo mugirabye katika mugirabye tupambanye. Katweyagale. Bannange baatugamba mbu nno ekigambo kye bayita omuwala musobola okukyala ero nga muli baavu babiri. Olunaku kati nga muli wano muli babiri muli baavu gwe omukazi n'omusajja. Bugenda okukera ku makya ng'omukazi mugagga. N'omubuuza gundi twebase oli tuli baavu babiri obugagga wabugye. Tetuli highly blessed. Ekitonde ekikazi kyonna kyatondebwa kuweebwa naye ate with the kuweebwa naye ogattako okwekolera, that means ogenda bba mukyala mugagga. Not a depending nga just kuweebwa nga naawe ofuna ezizo. Oba kikubye. Ogattako kuwa n'okukola ezizo. N'okukola ezizo. Kati gwe bw'ogattako okukola music wo ne bakubuukinga then n'ogattako n'okuweebwa Range Rover oba okikubye. No one, that's magezi. Abachi akuleke waona. Gwe kola ki osirike? Sibikola ki wato osirike. Abagaza yala ki wato osirike. Naye kyo yakuba endongo nange. Yaddala. Nonya no Rachel Reni nembo zirala nimemo konaye. Ere gwa mu line eyo gamba ati lero omuntu wadde boti nokera ku makyanga buli mu kiteredde. Mwana oyo akabako mu kamera nga talina bunyabi naye kati. Omwa mulaba ngambo. Simbo azini abeeragirako like kati miles adduka. Abaali bamumanyira tebakyasobola musanga. Tebasobola. God is good all the time. And that's his nature. Wow. Kati ekyo nti nno wali onoonya amasanyalaze kati gwagaba amasanyalaze. Inshallah. Kama mulungi. Mashallah. Tunatandika gaba kukola kulanga show yaffe. 30th Zoe Grounds, August.
totwerabira mu bintu by'okusaaga ebyo bwebityo ogenda otwerabira gye tuli 30th August Zoe Grounds Elugogo ffenna tubeereyo bambi mujje tuwagire the most talented negwe kiki asisirina dabu tulaba tulyawo nga tukwegaira nakufuna kutuwa kolabo naye ngaokyasobola oba mwaba alina okumpa ku masanyalaze ga kolabo masanyalaze olina mangi ava amasanyalaze kati ate wafuna volts 100 amina banna ngena nentuulaawo neŋŋamba bannange sikaaki ava siyoli gwe nalimanyi anyway ngeri tuvuddeyo tuli mu bintu bya corruption wabiwulidde naikaba corruption mwalya ssente z'abasajja nemuvuubiika temukyasobola kwogera. I'm going through Azawi's statements yakoze ti abayimbi alina n'abayimbi byavuddeyo n'ayita nangaye ebintu byonna mubikoze kati ava piece wetwogera sawa zina masanyalaze olina enyimba ozikuba ne ziyitawo very fast nga tomaze nakukuba masimu waya akayimba kankaako kaako that voice Azawi gy'abagamba mukozese nti mulwane service delivery corruption liwebeerawo service delivery eba ntono amafuta geeyongera kati govuga Range Rover amafuta geenywa kitegeeza ate gaba geeyongeddemu nnyo sukaali tonya sukaali walwala sukaali onywa sukaali abalwala sukaali tebanywa sukaali kibatalwala kiri eki munnyo niriyo abatalya munnyo kimanyi muntu tolwalanga sukaali si mwangu togombako ola n'abasajja abakulu abawadde sukaali tebaagala bwana sukaali yabamunnyo tudde wali temukozesa ddoboozi lyammwe limala kuyamba bafaani bammwe mwe mumanyi ebiseera ebisinga nti bwenkola charity bafaani mbambaddiza naye eriyo ababawa akasente directing ogyeko bano abantu saawe nomulina okuvayo mu bayambi tibalina zi bizinensi URA batwala kagudde eddoboozi lyammwe mulikoze kuba be bajja mu bivvulu yes bano mukola charity abaana batasobola kweyamba naye ati waliwo bano abawawa akasente akavaamu bintu bye mukola mu charity kati saawa eno buli omu bayagala okulwanirira ava piisi oliwa oba naawe wali akasente sente zo bazirirawa ebimu kwe bayogedde kuliko federation babayita ne babawa mu nkukutu the handouts webityo. I think it was only one time I went to federation, if not two. Naye saakirabako ekyo kye bagamba ekya ssente oba maybe nze saatukira abo baziweera ate nekirala obiwuliddeko nti bazigabiyeeyoko nabiwulirako naye saagala nnyo kwogera nga sirina nnyo bukakafu kitegeera obviously corruption is not good naye nze sirina ngeri gye nkyogerako nga I don't have enough evidence to talk about it. Ate nekirala nze nganze saagala nnyo yingira nnyo ebintu ebyo biri mu politics. Politics everywhere we are living one. I know. Oli mu makindye ng'onoonya masajja omulungi onoonya okuwumulamu okukolako nga bwewandibadde oyagala buli kimu omubiri gwo gutowolokoka genda ku Gadacom Spa Makindye ekola 24/7 awo Makindye opposite ne Parklast osobola bakubira ku namba yaabwe ya 0755819842 ojja kuba ofunye masajja gwe weetaaga mu bulamu buli kika ky'amasajja bakirina bakukolako n'osigala ng'oli kawerette kubako ye namba weebookingire. Ebintu byogula ku maduuka that's politics kuba bondi emiwendo byabyo abantu bwe basinzira emisolo bye bateekako bikolebwa mu parliament that's politics. Everything we do in life kirina we kigatiramu ku politics. I know but saga bingiramu nnyo bw'ogenda mu studio olwaleero bw'ogenza okukola tune nga badde bagikukyajinga emitwalo 5 olina agamba amasannyalaze baagongezza nkwongeddemu emitwalo 10 kati tune ya mitwalo 6. I understand kitegeera kyova nkugambe corruption is not good naye saagala nnyo gyogerako nga sigi like sina nnyo much reasoning to give you on how to stop it kitegeera so ebyo byo tebijja bigenda mu nnyo
njagala just nsooke mbitegeere bulungi manye engeri ki gye like nsengeko engeri gye nnina kiddamu not just fa. naye ng'ate bwe muli mabega we kyayogera I think she's right. bwokera ku makya nga tuni bagireeso yakulwanirira muntu wa wansi ogifulumya ne tusooka tuvaako mu mabina gakankanyi kugendako esayidi eri kisinziira obaga oli muntu wa Bible. just kisinziira. Yeah. Okay. Ye bane boyfriend agamba ki ali ati boyfriend olina bangi boyfriend kinze sirina boyfriend olina ki habi nina music nina music gwentambuza. kyogamba obeerawo otya I'm so emotional ebintu bya love sibisobola but with time Mukama ajja kunfunira omuntu nga yoyo nga yewange nga temuliko omu nenyinza ogamba nti boyfriend nga tumuliko nga 10 so kati has it happened before? I don't know. I don't think kyo kyakuleetera okugamba nti kubanga nali nkirabyeko like wali okirabyeko nga ku muntu nga claiming omusajja nti boyfriend we naye nga omusajja aliko abantu 10. So I wouldn't want to be under the same lane. Is it bad to share? Yeah, it's bad. So right now you're not in any relationship. From the previous relationship, no gaba kambigalewo. Nabigalawo. Tekeza to end the previous relationship ekintu kyakunyiga nnyo. Which previous relationship? Yonna gye wali mu previous. Of course era ogenda okutuuka kitegeeza gye wavaamu no gakabirekera. Kale yonna gye nalimu nabirekeraawo. Nabirekeraawo. Kati ye gwe ne ex mwogera. Lwaki oboogera ne ex wo? Lwali lutalo. Meanwhile si lutalo naye for some reasons olina osooka n'omulekamu ne musooka ne mweterezangamu. Nemwetereza then with time kama nga ayagadde communication ekomawo yokka. Naye once in a while mwesulayo akagambo. Nze sogera ne ex. Kiki yakola ennyo ekyo kituuka nti ne hayi tosobola gimuweereza? Ne ex wange tabeera wano. Ate communication zisajja noba tabeerawo. Abeera eyo wala. Kati ate abeera he's a busy man. Yeah. Sure. Wamba kituufu abeera wala cause bw'oba obeera ero they are totally different roads. Kale ntegedde gweyogerako naye omusajja watumuleke. Agwe ayagala oteekamu omuntu president bakwogerako. Muleke bambi. Nze nange ngola wano nina show. Buli muntu abeera ne show ye. Ate gwe ex wange. Nati ngamba ogamba muno nina gwe yaoteekamu ebona abeera ne show. Tibo bikankubuuza nagenda muri rehearsals kati twogereko ku show ya Mudra bambi koti kati Mudra ku show yengedde. Mwina collabos ne Mudra. I will see you performing ku show. Ne bale tebannangambako so. Of course nze sobola gwa muntu ekitegeera. Of course omuntu agamba nti noli ku line up yaffe. Rehearsals are this day and this day and this day naye tebakingambangako. No one has approached you from that. No one has ever. Naye bati mwine ennyimba ze twandiyagala obalanga mu performing. Ze zimu ku nnyimba ez'akale. Naye tebannampita. Kati of course sobola kwekubira simu. Tugenda yimba sawa mmeka oba tugenda yimbirawo. Rehearsals are day. Of course omuntu yenna ng'abalala nabo bwe babakubidde. Nange oba olina okunkubira n'oŋŋamba. Nti tugenda practicingira wano oba wano naye babadde tebannangamba. Maybe bajja kuŋŋamba mu maaso eyo. Tebannangamba.
Because you guys have there are more like 2 collabs. No, it's one. It's one, but the collab ate yakola nnyo. I know. And we would love to see you on the same stage and performing ku share yo kuba ye concert yesoose. I know, but if anyone like in the camp calls me, of course, money no responding. Never had to never. The man has wanted to attend the rehearsals. I think it's only one time when I never got a video, okay, I call rehearsals, but I didn't know. What was it? Yeah. Somebody has man. I don't know. You guys cut communication totally. He's my friend, Mom Sans, we are very okay by the way. No, being very okay sichiganya nenga madde you guys temubera olina agamba komune hayi chi. No, it's soboka. Bedona kugamba nayo manyi lwaki toyita ko mu rehearsals. No, it's kisoboka naye just a rehearsals kyo kye batanaba kungamba. Maybe abayimbi abalala tebanatandika. Ne concert tebanakuyiga. I think they only told me about tables and yeah. Abatondiyako tables? No. Bali bangamba like purchasing a table, something like that. Ogule? Bakwagala mu audience ng'olaba. Si wali wagula tiwagula table kitegeeza ogenda tuule mu audience olabe onyumidwe. I think. Tulange muziki omupya tuzowa na Avapeace. Nino limbo lupya baluyita muziki. Nyama y'abatalya nyama, njaga y'abatanywa njaga. Yeah, go check it out on all platforms. You're not Jerry. Naye gweno. Genda come rehearsals, but no rehearsals. No rehearsals. By the way, date ya Mudredi 30th August. Zoe Grounds Elugogo. Fena tujja beerayo. Inshallah we never bafunye sente. Okyasabirwa Avapeace naawe gula table. Okyasabirwa gwe. Bane muje mugule table nange ngenda gula table. Avapeace tokyasabirwa. Nange ngenda gula table muje tugule table. Ebyo byasimanyi we n'abafunye sente. Ebyo toddamu byogera mu bantu bajja kukuba. Kale kyekyo. Ogenda gula table. Inshallah. Chichi. Gula table. Sagala obeerenga abantu batandika okugamba munaavamu yakiyita ekyato. Olwolugero lumanyi. Bajja biku ojja okulaba nga tekinde kutefaya kale oyo omwana nekutyaguze na table biki. Kati ekyo tukyavoidinga nga bukyali. Oba tugenda performinga at least gula table obeereyo. Okay. Boganyo soganyo watu wanakuita mu rehearsals. Banaga wetumikiza neno kwetumikiza tekunyuma. Kinyuma nga bakuyise like lwaki ogenda gye batakuyise. Yeah, we bakuyita it makes sense. Yeah, it makes sense, you're right. Yeah. Because the chigasa kola rehearsals ne babulwa we bakuteeka because oba toli ku program. Ate ebintu byakosa tibiba bya program. Yeah. Zigenda kubanga asatu era tuli Lugogo gye tugenda okubeera nga Zoe Grounds ku Mudra. Just come and support the boy gundi ye yesookedde ddala tukikube ate nga 3 ekera tugende wa Kamiliyoni ku Serena naye ate tukikube bulala nnyo tukikube tukigumbe nga 9 tugende wa Aruna August kwera ku Serena tukikube nga 18 tugende mu Nkudi ogiwulira alala ojiwe kimwegoba muti bwe mufulumyanga ate Nkudi eremeddewo negwe olina olimba lulungi onyumirwa Nkudi olimba lulungi olina olimba lulwe waddamu abadde aziza amazaalidde kati olaba otya nomukola remix y'Enkudi ne bagamba olina atimba baana abadde amazaalidde mu Nkudi eri ye tayito y'oluyimba abadde azize amazaalidde mu Nkudi
tobera nga betimba mu byalo Simbi. simbi silipa za kuwekudi remix Leka. era bw'omumanyi olumu buba muyimbye ebintu nga biwebula Leka. Kalindeko. Kalindeko. nga bagamba bannange weekend eno e Masaka we have Aba Peace and Lily Puzzle nga show ye title eriki Ndeka. amazaalidde mu nkudi oba nkudi mu amazaali Nkiri ekisoso kya kabi. amazaalidde mu nkudi tusangayo bayibula be bazze olaba anti be banyumirwa Era byanyumirwa oyo omulabirawo byanyumirwa. Okay, anyway, handles zo Have a peace everywhere. Have a peace everywhere. Genda mobile money agambye tonoonya you contented. I'm okay. You okay. X temukyayogera amasula bulungi ate wulira kalimu wekamaki batulabire kimenenaka sokojo ebyanyije ebbali njegere